Mbadde njala tukola analysis olunaku lwa leero protest vote versus regional political empowerment. Protest vote versus regional political empowerment. Kuba so far strategy ebbiri eziri mu kisaawo. Kakati katutandikire ku Eastern ku regional political empowerment. Kiki etugamba? Ffe tugamba aba ERP. Nti tukozese regional political empowerment tusobole okutumbiiza buli kitundu kibenga kiri vibrant. Bunyoro Kabuleta agitumbiize azimbe y'amaanyi agamala. Ankole muntu azimbe y'amaanyi agamala. Kigezi Dokita ne ba Ingrid bazimbe y'amaanyi agakola ki agamala. West Nile Kapsifungaro ne timu ye bazimbe y'amaanyi agamala. Gilbert Olanya Odonga Oto bazimba akyoli. Jima Akena ne timu ye bazimbe Lango ne Karamoja. Patrick Amuriati bazimbe Teso. Aboni njogera ko ba head boka naye under them waliyo ba actors ab'amaanyi. Nandala Mafabi azimbe Erigoni, azimbe Bukedi, azimbe Sebei. Jeno Bigirwa Moses Asumani basalirwa tuzimbe Busoga. Kyagulanyi Robert Sentamu azimbe Buganda minus Masaka. Then Masaka zimbibwe Mpuga ne timu ye. Ekyekibalo ekyammwe ekyo kyekyaffe ERP kituyamba kitya kuba kati njagala twogere facts tukola analysis the two ideas twagala kulaba eriwo esobola okuyamba bana Uganda omuntu alondeko kakati mu regional political empowerment abo ba commanders kati abo ba commanders nga tulina central command yeri conference jina proposinga central command ngetulako nga ne secretariat sizaffe nazo zikolera wamu okusharinga intelligence okusharinga research okusharinga challenges okitegeera okufinding out kyekyandikolleddwa twongeremu ki wawa kyali obubi kuba wenjogerera wano tewali kigenda mu maaso mu regions ndala Mwankole teri kiriyo mu Bunyoro teri kiriyo Ekigezi teri kiriyo Kasese teri kiriyo abaliyo nga opposition banoonya bululu waabwe kujja mu parliament nga abantu tebalina message ya ggwanga okitegedde kakati regional political empowerment in terms of kugenda mu election eyamba ki eyamba nti tuzimbe ekifaananyi ekinene kyetuwa ekiwa bana Uganda essuubi nti ku luno bakadde bafa opposition baatudde bali wamu bakaanyiza kati emundu neeseka mu regioni zaffe ez'enjawulo ne luteekawo n'embeera ey'okuvuganya regioni kyesinza okukunga muntu bw'ateekateeka laale ne tuyiikayo Mbarara City ne tufuuwa ebigambo nga tuyiwa ku muntu amaanyi tuzeggawa muntu okitegedde nange nenyimirira ku laale eyo ne mbawa obubaka bwendika ebusoga niwe tutuuse okitegedde abanyankolera bo ne babeera konkokyuwa nti niwe babanga gavumenti yekyuse bakyali tebalina buzibu bakyali mu system kuba omuntu bamulabawo ekyo nakyo kibatiisa ono omunyankole gw'okyamatiza mbu ate obuyinza bwatyo otya okitegedde kimuleetera okuguma nti Museveni ne bwava mu buyinza owaffe akyali tiimu muntu gy'ali recruiting eyeeri kubanga teba y'abasoga eba y'abanyankole eba esobola okugumya region eyo nti bannaaye tuli mu control position yankole eri very clear we are well protected kati oli omunyankole owa wansi aba asobola okukola n'ajjayo n'ag'omubuto n'afuna ne college NRM akalulu n'akawamwe because ali sure kukiddako kati tewali kiriyo protest vote ina kyesobola okukola yeyo
nga n'olumbe bamuganya okwogera. Kati eyo that is our ideas ERP. Wetuba tuli bakyamu ng'otuchallenginga nga nawe oleeta reasoning yo. Kati mukalulu oba ogenda kufuna ki? Oba ogenda kufuna abagenda okwesimba ku bwemupi nga bali substantial. Okitegedde? Bategera geography w'ekitundu, balina message ennungi, tebagulwa. Banywevu. Kati ekyo amaanyi ga presidential candidate gaba mu babaka ba parliament. Kubanga be basinga okubeera mu kitundu gwe gy'otabeera. Presidential candidate mu district amalamu olunaku olwo. Ate saawa busaawa. Ayinza okuba zi constituency gezanga district ye Kamuli ina constituency nnya zikanganga. Olunaku olumu oyinza ozikuba zonna tosobola. Kakati kiki ababaka bo bano ababeerayo buli lunaku be bakunoonyeza akalulu be bakakuuma. Era njagala otunuulire results za 2021. Buli Kyagulanyi w'ataalina babaka ba parliament balinamu ku mbavu teyaperformingawo bulungi. Anti ababaka ngambye abeesimbyewo sigaye nti abawangula okuwangula kirala. Yes. Era constituency yali emu bamucompromising nga bucompromising bamuwayo miliyoni 8 n'avaamu. N'avaamu. Bamuwa 8 n'avaamu n'asigaza 5. Yali eyo yali mu district ye Namayingo. Awasigadde wonna twasimbawo abantu. Kakati mukalulu tuba tusobola okumaaninga akalulu ako with the capacity. Capacity eyo yewe omuntu wa wansi essuubi n'abali tagenda kulonda najja n'alonda n'amanya nti ku luno oludda oluvuganya luli serious. That is point number 1. Point number 2, mu regional political empowerment nti niwoba oyagala kuzoganya nti batubbya akalulu oyagala kuzoganya. You can kuzoganya country wide kubanga oyina human resource. Human resource in terms of bantu ba commanders obalina kampe ekyokulabirako Busoga oba oyina Asumaani oyina Bigirwa oyina Manjeeri oyina Baamu Lulenzi oyina Kaluuya n'abalala abaddakaawo Paulo Mwiru, okay, Isabiri Aga, Dr. Batuwa, nga we a team in the same conference, in the same strategic meeting. Chetu planning nga kijja kuba kiba ky'amaanyi regardless who is the leader. Kiba ky'amaanyi era tugamba tugenda gukuma gwake guba gujja kwaka. Okitegedde? Kati niwogamba nti ogenda kwekalakaasa. You can do it better and effectively through regional political empowerment. Nga tosobola kusinziira Kampala olagire okwekalakaasa. Gwe ng'oli Kampala eno olowooze nti omuntu w'Essebbe yajja gukuma. Tegayinza namutuukako amawulire. Kituufu. Gaza n'omutuuka nga weesewo ennaku 3. Ennaku 3 ku 4. So Essebbe bakomanda beeyo be bakomandinga bateekwa okufuna obudde obubaka mu budde ne bateeka mu nkola through Nandalama Faabi. Bwe tuba tetunakola ekyo ebisigadde tunyumye emboozi. Abanywa caayi munywe caayi. Kakati abagamba nti bamutwala. That is ERP and our program versus protest vote. Protest vote details wazitegedde bulungi. Tubagamba nti kakuma. Genda okalonde. Kuuma bakalangirire. Nga woli. That protest vote. Abayogedde ba primary. Okuba kusoma. Baagala okuvuganya n'omusajja akola PhD. Yesterday but one. Kyagulanyi kubadde ne press conference era nga emphasizing protest. Yes. Nayo giwulidde. Bwe batyo baginyonyola bo. Katuve mu 96 tuveeyo.
katutandikire 201 ebyo bye twakola sebo twewandiisa twatalikana kwewandiisa twewandiisa nze newandiisa nga ndi 17 okay nenkalonda nenkakuuma ne bakabalanga wendi ne tukawangula ne balangirira ku polling station nti Dr. Besigye akoze eki akawangudde sebo tetwafuga tetwafuga na kati ali mabuso. The same was in 206, the same was in 2011, the same was in 2016, the same was in 2021. Kati ongamba ki abalaba omukutu guno njagala muteeke ideas nebbiri ku minzaani mukigende nuleno neno mulabe ani ategeera ani abuzaabuza bana Uganda. Okitegedde nze njagala ombuulire biri gumu bye twakola byenye bye baogera kati be ekibatawaanya balowooza nti bye bali mu kupulaninga tebikolwangako because for them they are new in the field. Ebyo tubibaddemu emirundi yenna. Owekitiibwa Kyagulanyi mukulu wange kankutegeeze, owekitiibwa Lubongoya, owekitiibwa Nyanzi Fred Sentamu, owekitiibwa Ssenyonyi, owekitiibwa Katana Benjamin mukwano gwange, owekitiibwa ani omulala Nubianeri. Njagadde okubategeeza njagadde okubategeeza basebo baganda bange nti tewaliiwo kipya kyemuleese mu kisaawe. Nze nga bwe ndaba strategy ya regional political empowerment ezitowa okusinga eyammwe, nze ndowooza tujja applying kubanga ne protest vote osobola gifectingira mu kino. Protest vote is just nankanyi a component mu kiri ekinene. Kantu kati ninnya akatuula muli naye abantu tebaagala kumanya abantu oba bannayo batukole tutya oba Katonda yatunyiigira nnyo nosanga abantu batandise okuzina amazina tugenda mu kalulu ka protest vote. Era omusajja oba omukazi omugundivu mu byobufuzi nga bakuba poster hashtag eri protest vote. Protest vote tekola nga tomapinze bitundu. It is just a waste of time in my opinion. It is purely a slogan. It is purely a slogan. Je ndowooza nti bana Uganda ku mulundi guno tetusaanye kumala budde na slogan ya lingi politics. Twina kola serious politics. So ideas zombi muziteeke ku mizani, muzikubaganyeko ebirowoozo tulabe idea kyekola ki. Era njagala kunoonya television gye babeera abakulu abo bajje tu reasoning out. Waiswa ajje oba Ssenyonyi ajje oba Ekitiibwa Kyagulanyi ajje oba ku TV ki oba ku TV ki tubulire bana Uganda. Kyagulanyi yakukakasa nti je bagamba mba temuyinaawo gwe mukakasa kwa yali ku muba NUP nabagamba mba nga temuyinaawo gwe muleeta nzo omusajja mwewulira 226 era nsobola okukola ki nsobola okumutwala ndabye obutambi leyiko n'akomusiramu wakala abasheeyo omunga agamba omusajja atugamba mutwala atawaza mwaka kati omwaka guyiseewo tewali kiddawo bantu bafa kati ng'ogamba nti abantu ne bamuvayo mwambalira nga bw'omanyi naye yagamba mba nga temuyinaawo muntu amusingako. Ye is very ready for him. Mwemugamba nti ate wali mulimu. Lindawo kati tewaliwo yaganye ndi Kyagulanyi obusobozi abulina naye strategy mwayita yetakola. Empagira eriwo ya kiyimbi tekola. Tuwagira muyimbi waffe tekola, mu byobufuzi tekola, nkubuulidde. Empagira eriwo yagamba nti alien skin talina kyatugamba wadde akubye oluyimba ne lukwata. Bebekulu talina kyatugamba. Kamiri oba ayimbye biki oba ayimbye biki bibye tebitugasa ffe tuli ba fire base tebikola mu politics.
So tukyalina mu kweri embala ya music. Yeriwo. Yayingira ebyobufuzi yes. Kati otto tutamba. Ekyo volaba nibo oyogera ekyamagezi. Bali abawagizi bakiri ekyobuyimbi basigala gwe bakuvuma buvumi. Aleto omusajja nanyonyola protestive vote munadipi mutenyo. Nganyonyola ebika bya protestive vote. Bayinza omuwuliriza. Nakalabe ebivumo bigenda mu Lukaaga. Lukaaga. Tebayinza muwuliriza. Naye nga bagamba wadde kituufu kyonnyonnyodde naye ffe tugenda mu protestive vote eyaffe gye tumanyi. Abamanyi eki. Just passing a time now. So nze nga Bigirwa Moses ne bannange mu Eastern Revolutionary Platform. Tujja kweyongera okujjukiza bakadde baffe abo nti obwegasi butwogerako bwe bulina meaning. Era tuba tetuzzeeyo mu trenches nga we twogera tewali makulu. Kakati Lubongo yawuuyo agenda kufuuka mubaka wa Parliament wa Kampala Central. Akabonero akalaga nti Mwankole Nuupu teriiyo. Baganya owuliriza kiri ekyali Jona. Nuupu teriiyo kye kiba kimuddusizza. Waiswa singa Nuupu obusoga gyeri yalidduseeyo. Oyinza okudduka abantu woyina support. Tosobola. Era odduka wotalina support. Wekiganye wodduka. Owulidde? Wekiganye wodduka. So kyonna kyekiri ffe tukoze eki fugwa ffe tugukoze. Era nze siina musaayi mu ngalo kati. Ebintu obwongo bwange mbukozesezza bulungi abantu tubanyonyodde munaagaana bugaanyi. It seems bannabibiina byabufuzi abamu bakyagaanidde ddala ng'oggyeko eri. Egona bade n'omwogezi wa Need Matovu. Omanyi. Matovu ng'angezaako mugamba omusajja abayitira strategy. Ne mugano gigoberera. Era wembanga onabadde mwanjonaga nti tuli wano Lubaga bakolera ebyobufuzi. Bijuna yabagamba baddeyo tebasobola kujja wadde kansala. Matovu n'asooka n'ali obuuka. Ne mga strategy ya Bigirwa nnungi. Naye obuzibu buli omu yagiteeka mu mawulire. Musoni oyo yali agenda mu nsiko mu gy'ekinaana. Teyateeka kintu n'ekimu mu mawulire. Bamulaba ali mu nsiko. Kati nagenza olaba abantu abamu bakomenti ng'ati otolimba Museveni ssebo yakyogererawo nga tebananagera mu kalulu. Yali mu kalulu. Muziba akalulu. Okitegedde. Robot ezimu ku interviews yakola afuta kumujjako yagamba ensobi gye nakola takwata Museveni. Ng'agamba nti ajja kugenda wa. Kati ye ng'agamba nti yakiteeka mu public. Kati we naleeseemu kano nti Kyagulanyi mumulekere obwa president. Ne kabuleta mukama wo ngamba Matovu. Agende ebunyosi bako wa MP nagamba kati ate wabanga ina amanyi bashi. Ngalaga nti ate obonga omukakanyiza kabuleta koekyo. Kati ngana yalaga nti kiraka kirungi. Naye ngengula yakyo tagirabawo. Kakati oyo mwogezi mugambe nti ensonga z'ebyobufuzi ziba za public. Kubanga ano tewaliwo nsonga ya buntu gye tutambuza. Nsonga za ggwanga. Okitegedde? Ekyokubiri ensi kati yaliwagidde ti idea eyo nga tegimanyi. Nga tugigambye. Byobufuzi tebatambuza kintu kya nkukutu. Okujjako ng'oli mu resource mobilization mulimu abantu abamu abatayagala kubeera exposed. Abasobola okuwaayo kasente. Yes. Naye ku poliisi gy'ogenda okola kubanga byopulaninga bantu be basalawo. Ate oyagala okitambulize mu mankuliisi. Amankuliisi ogamanyi wansi w'ekitanda. Munzikiza. Kati kinawagirwa kitya? So bantu be balina kiwagira ate gwogamba tokiteeka mu mawulire. Shwe yabaddeeyo. So kati ate mukyamu. Mbugogamba ayina emmotoka, ayina ba RCC, baani. Kubanga anti ebintu bya idea. Ekintu kye yaligambye okujjako ng'atugamba nti agenda mu nsiko yafunye akalinga akalala. Nti agenda gikola ki? Kusuna gita. Agenda kaaba. Kati awo mu kusuna gita press conference ogikuba otandise. Nogandika tutandika. N'oteekawo akatebe ne katenti n'ogisimba wano. Okiwulidde? Abaana nga bayimiridde n'obagamba ffe tulangiridde gavumenti ya Uganda tugenda bisana nayo. Byamaanyi. Era tuli wano bwe tuti. Oba abasajja bajje batulumbewo. Kakati awo ng'ogenze mu ekyo era nakyo kyetaaga media. Nakyo kyetaaga media. So ensonga gyawo kati kyabadde ayogerako kyesitegeera.
reception ye simbi but agamba kukiteeka wano n'okiralaasa era omulabe gwe mwagala okulwanyisa anti bwe buzibu tubina n'abantu baffe bakayingira ekisaawe okibulidde tolina kintu wano kyosobola kugusa politikale nga jjajja takimanyi kikola omusinge businzi funa abantu abeesimbu naye mutakimanye ajja kimanya nga lwaki takimanya gwe kikola omusinze businza abantu baffe tebali willing kutwala Museveni tebali willing kati tufunamu ki nze njagala mbuulira oyo omwogezi afunamu ki nga kabuleta takakanyiziddwa nga jjajja yakyaliko kabuleta nga bwayagala aleme kukakanyizibwa tusigale nga tumuyita Mr. President yafuna obulwa emitwalo 3.5 okufuula kabuleta omubaka wa parliament ng'ava wali aleesa ababaka 15 okuva mu Bunyoro wa wasinga okufuniramu oyo wali mukuleta baba bonna beetaaga mbasomesi betagenda mu kirasi bonna beetaaga kusomesebwa bonna buli yeefuula profesa w'ebyobufuzi yeetaaga ajjemu ate mulekikya yange kwanza balyoke bategeere kuba tebamanyi mulabe yaani nangeri ki yomukola ki eyomukwasaganyamu kati nze njagala sebo gwe nga MS okyaza abantu bangi njagala buli gwokyaze wano omumbulize ekibuuzo nti tuwa analysis ku regional political empowerment bigirwa gye yaleeta ne ERP ne protest vote kiriwo ekisinga okukola akuwa ensonga ze nze zange nzikuwadde kubanga nze nkulaga n'okulaga nti Kyagulanyi bamugana okwogera mu Ankole omukolo gw'akazo mukolo gw'olumba ogutali gwa kaadi ekitegeeza gwe gwoyita leading opposition candidate wali bamugamba tuula ng'omwana omuto oba ng'omukungubazi omulala ordinary era yatuula n'abula kyakola ne population teyagambako nti mumuwe kubanga wano mu Buganda n'omuma akazindaalo gukomaawo omulambo gukomaawo gozo lwaki bali bakigumira ekyo kubanga si waabwe tebibakwata nze oyagala okunyima omuzindaalo ebusoga omulambo gusobola okuyiika okitegedde nkitegeera kati abantu mutegeere ebintu bino buli omu alina ozimba ewaabwe buli omu nze ndaba nga ye strategy esinga era gye twali kuŋŋaanye ne twogerako sebo bintu bwente bwembirawo so kati bapuleya baliwo abamu bakulaga nti bali entitled okugenda mu buli kitundu kya ggwanga kubanga simateeka abamuwe obakwata emizindalo baga nti who is the beneficiary oli ali entitled ogenda mu tukubuuza tetuganye mu oli mu limitinga ebirowoozo bye bikome wano tetuganye sebo naye tukugamba nti okuva mu 96 buli bwe tujje tuzannya tekikoze kitegeza mwino kyusa otuba twagala okufuna different results tulina okukozesa different means not the same means expecting different results nange nzikirizibwa okugenda embalala mbeeko kyenjogera naye nkola amakulu realistically babaga oyogenda mu Nyankole futwakuba erala embalala nga nkyali mu Nuupu ku ssomero eriri mu tawuni wakati oba baliyita batya secondary school abantu ne bakuŋŋaana nensooka ntunuulira kilaasi y'abantu ezze ku laali nga first class y'embalala tezze second class tezze third class nga yezze baani bamakanika waliyo mu bigalaji bana bawala badda tambuza mera gitwala wali nasoka na njira ku kala yes abayita taxi bakonda kita nga bebazze abakola mere ya leero kitegeza ekyo nakyo kina message zisindika oba tomanyi kitaputo oba omanye ebyobufuzi bwoyita lale munabya bufuzi osooka n'otunuulira baani abazze ku laale osooka n'otunuulira bantu level kyezze ey'abantu ozze okuwuliriza obubaka bwo nze nagenda okutunuulira level eyajja okutuwuliriza obubaka bwaffe nga bwe baneekolera jange
atambuza mmere nemanya nti ba influencer ba ankole tetubayina manya abantu bakungana otandika okufuweta bigambo kati ati ffe tupepeta nze ntunuulira era bwe ngenda ku mission nina okola analysis ku buli nsonga ne taking a notice ekalike wangamba nti babye banka wali analysis gokola byakulwanyisa kye bikozesebwa mundu ki ekozeseddwa nti ebadde wakadaala nti akubye amasasi ameka akubye mu raundi emu buli omu n'ategeera nti banonye ssente bakozesezza bwangu ki nti dakika emu n'ekitundu babadde bamaze okumenya safe nga basitudde ensawo 6 eza ssente bakommunikatinze munda nti komanda waabwe akommunikatinze n'abagamba sente zentwala sizammwe era insurance ejja zisasula teweefuula muziro ojja kufiira bwereere mukitegedde tuzitutte babadde na moroka ki nti babadde ne pijot nga tekola ki tezikira nga teteyitamu namasasi nti kati yo gwe nga investigator oba intelligence officer ng'osooka okuba torch mu bugangisi obuli mu ggwanga obwababbi n'ogamba eyo capacity ey'abano bano tebagirina ne bano tebagirina kati investigation n'ogiteeka ku bali kati n'osuulayo ekitooki mu kitundu ekyo sente kyezitandise osaasanyizibwayo nga mpya ani yazze okugula gwe okunoonyereza okuyita kwa muzannyo zatebadde mbirabirawo kuba abasajja mbala bateekawo obugwo ebyabano byabajega naawe bani abatandise okusaasanya sente nga mpya nti waliwo yazze n'agula jiini 3 n'engatto 3 ne t-shirt muvubuka yasasudde mu $1 nga bupya mutulage ku kamera ne bakulaga muvubuka yazze n'agula ebitiizima ebye n'afuluma moroka gye yagiddemu ne gye yavuze ogenda okulanga ababbi obakutte so nga bwe kiri eyo ne mu byobufuzi ozze kulaale era okola analysis bw'otakola analysis tosobola kufuna kituufu tosobola kubanga golowooza nga ali ku kituufu era ebintu bitambula naye nga tewali kyokola abantu bakuŋŋaanye nga tewali kyokola tebakulimba nze nkugambye laale gye twakuba embaala nagisoma bulungi nnyo fe omukulu teyatuukiriza kwogera tetwayogera just kwogera linnya memba wa neeke nejova nakutuula okitegedde bulungi nnyo era laale twagimala saawa 10 za gaali omukulu aba ayagala eggaali eri eyitemu balabe nti omusajja w'amaanyi abana abantu abaze ku kkubo okulaba biki eyo egaali kati mmwe ab'okwogera tewaba budde bwammwe ekigendwa kiba kyoyinza okuteekinga oyinza okweddiza omukolo mu kwogerako anti mu kufuuwa ebigambo osobola okuimajinga as another promising leader kiruma leader abeerako oyinza okulya ekibumba ky'empisi nze nawona buwonyi kibumba kya mpisi nga nkyali eyo ate osigalawo nze nawona buwonyi kibumba kya mpisi era bamemba ba NUP abakyaliyo olwaliro bakugamba towabula ate Sewandagi ali wala nnyo tomubuuza bintu bya Nuupu tabimanyi naye waliwo abalala waliwo first team second layer third layer ne fourth kakati bwobuuza fourth layer ekugamba nti tetuwabula boss ab'omu one man to shine yokitegedde ssebo nti one man to shine nebula bisobi zigenda mu maaso sobola bolaba munabyabufuzi gwe baliiso ow'amaanyi manyi waliwo obutambi bwakomyewo nambozi nga buli mwagende ewaabwe biki nga agula kiri ekya buli mwagende ewa
kati ate yalabye ndowooza kadi eyinza okugenda nadda ku saidi z'abali Waiswa Muganda abaganda balimu ebika abaganda geregere simanya abaganda kaswa nanyonyola mama wa Waiswa biki nadde wa Lubongo gwe kasiba nti oboye nayo gumanyi nti asobola okuwangula ono nga Muganda osobola okumuleta kale nga ali ebigambo bye byesooka okuwugira bunanfuusi bwerere naawe balwana kusigaza flag omuntu omaze mu parliament ebisanja bisatu okyalwana okufiira ng'olinga atafugangako bagambe mu abavubuka abato abagamba nti Nambooze akuze n'abalala tukuze balekere Museveni munaamusobola ate yamukoze iki bayalabanga bo regimu yabwe yesobola Museveni ate akoze iki yali badde mutuufu singa talidde bigambo bye kuba ebigambo bye yalidde bingi nnyo zoyinza okumbulira Nambooze otya